Putin ng'ayita mu Foreign Ministry Secretary agenze maaso n'annyonnyola nti Biden ng'amaze okusalawo nti ebyokulwanyisa ebya missiles ezikuba ewala biberenga butereevu biyingira eri mu ggwanga erya Russia. Yagambye nti ekyo kitegeeza nti America butereevu egudde olutalo ku Russia, era ye agamba nti bagenda kufuna ekiyitibwa tangible response. Wano bwe tuba tugaba ebirabo otera ogamba omuntu nti ogenda kwasaako mikono ebiri, naye kati ategeeza America nti America response yaffe agenda gikwasaako mikono ebiri, kubanga bw'agamba nti bakwate ebyokulwanyisa ebya America ebiri mu ggwanga erya Ukraine ebikube munda mu ggwanga erya Russia, kitegeeza nti yenyigidde mu butereevu era tebagenda kulonzalonza, bagenda kusituka nabo, naye nti America erina kwasaako mikono ebiri ku response ey'eggwanga erya Russia. Kamalirize n'amawulire agali mu ddwaniro e Gaza. Embeera eriyo si nnungi oluvannyuma lw'abasajja abagudde ku mmere biroole ebisukka mu 100 ne bagenda mu maaso ne babiwamba. Emmere ebadde enzibu nnyo mu kitundu ekyo eky'e Gaza, era gye buvuddeko waliwo embeera nga Israeli bagigamba nti eremesezza obuyambi okuyingira mu ggwanga eryo, era ng'abantu ebalumya enjala mu bugenderevu. Israeli yerwanako n'egamba nti yeereeta emmere n'emmere yeewambibwa. Ebimu ku byalabiddwako nga ebimotoka ebisukka mu 100 biyingira era ne biyita mu bifo Israeli byegenda maaso n'okukuuma ne biyingira mu kitundu ekyo eky'e Gaza. N'ebyadde byakayingira, abasajja abadde bambadde bimasiki ne bagenda maaso n'okukuba bomu okakananga ebimotoka biyimiridde, era bwe byayimiridde okakananga abasajja babiragidde okutambula nga bidda sayidi ndala, era emmere ne bagijjako ebisukka mu 100. Kitegeeza nti emmere eyo bweyingira mu kitundu ekyo ewambibwa, gyetwalibwa tewali amanyi, naye abantu bangi bagenda mu maaso n'okufa mu kitundu ekyo eky'e Gaza, ate nga yo Israeli egamba nti wadde bagivunaana naye yo si erina obuzibu, wabula abasajja abo Hamas bagenda mu maaso n'okugiwamba ne bagiteekamu mu mikozeseze gyabwe okusobola okubalabirira mu kaseera akazibu, kubanga kati bakyafuna nnyo mmere kuva walala wonna. Kati basazeewo nti bwe bamala okugiwamba babeere nga bagyeddiza basobole okuba nti oba oliawo balwana nga tebalina buzibu bwa mmere. So embeera bwetyo bweri mu bitundu ebyo eby'e Gaza. Nga komyewo wano waffe mu ggwanga Uganda, bingi ebikyagenda mu maaso naddala ku ludda lwaffe olw'ebyobufuzi, political parties n'enteekateeka ez'enjawulo. Nkujjukiza nti January tugenda kulonkinga vaawo mpitawo 2026 era Terefayina yaffe ejja kutusanga